Simba onze ndikukulembeza ulireza buli kifu ebusukuma mpeereza Well, omulungi agoberera Getu TV olunaku olwaleero lwa mukaaga ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 olunaku lwa mukaaga era ennaku ziri mukaaga ng'ekibiina kya NUP kigenda mu maaso n'enteekateeka eza vetting oba okwongera okusunsula abeegwanyiza obukulembeze ku mitendera gy'obwa road councillors, councillors oba giyite local government. Ennaku mukaaga ezisoose etaano ezasooka zaali ku Kampala district ate bagimaliriza kati bali ku mutendera ogwokubiri bali ku district ey'e Wakiso. Era olunaku olwaleero jjukira mu Wakiso mubaamu constituencies ez'enjawulo ne Kampala nga bweyina ne constituencies zaayo kati tuli ku Wakiso olunaku olwaleero batandise ne Busiro East ekulembera omwami gwe bayita Ponce Buga asaako n'abalala Busiro East erimu omwami gwe bayita Honorable Segona yatwala constituency eyo kati bano ba local government be bazze bwe bali wano yetente eno gyolaba. Ate Kyadondo East yekulemberwa omwami gwe bayita Honorable Nkunyingi Muwadda era be bakansala be bani bonna bali awo bameya ba divisions. Ate oludda luno eno ye Nansana municipality ekulemberwa omwami gwe bayita Honorable Wakaima Nsereko. So bonna bazze okulaba nti bagenda maaso ne vetting. So ebifaananyi ebyo byolaba be bantu bano abazze mu maaso gamwe. Akakiiko ak'ebyokulonda wagite EMC ekulembera omukyala Harriet Chemutai kukagenda maaso n'omulimu gwako era bw'ova wano bwe bakusoma erinnya lyo wano ng'ojja mpola ng'oyambuka ate ng'ogenda ku tebbe eri wano tebbe eyo eri wali mu maaso wali omala okutuukawo ate ng'oyambuka mu kizimbe ekyo akakiiko hagenda mu maaso n'okusoya ebibuuzo n'okulaba baani abasaanidde okulaba nti baweebwa kaadi y'ekibiina kya NUP. So bingi nnyo ebize yogerwa mabega mu kunoonya akalulu kati kaseera k'okulagawo akamaaso g'akakiiko ako. So munzikirize ate mbalage abantu ab'enjawulo abali mu bitundu bino. Ndabyeko mwe musalawo abakulembeze mu baabo bazze mwe musalawo ekyemugenda okuba nga mubakolera pate gwe neebawadde kaadi mugenda okuba nga mutambula naye mu mbeera ewa Sseruganda. Balaba akasenga ako si kangu buli omu akanyumya lwe buli avaayo. So nze ati Singweze Jonan kansooke mate mbatwale mu bantu bano mubalabe benyi naye bagenda mu maaso wano ojja kubafuna bulungi live and care to back.
Yes, olunaku lwa leero olunaku lwa mukaaga. It's a 6th day of vetting. Era nga bulijjo ekibiina kya NUP kyagenda mu maaso n'enteekateeka yaakyo ey'okuvetinga. Omujiji kofirimansi Lagina kutandika number 1 abasajja wakulu bagenda mu kuwandiika then ogenda mu veti Mupiru Godfrey Muga Aksa Mukabire Nalweyiso Rachel Seninde Ali Sebo oyina fayire ya ready. Kale kano kaki ako kakyako oyina ansa n'ebibuuzo okulaba nemubuuza byennina nemubuuza byesirina mujja kuba munkotemubi nemubuuza bya NRM mumubuuza bya no omusajja lumu yali bibuuzo nangamba master byetuwadde si byebyo Lodi Kazera Sumini damba Busiro East abakyengera 3 Lord Councillors yanamujja Gaga aliho oli bulungi sebo Mbaka wa Kampala si mbaka wa Kampala